Kale omulungi gwe nawe natulaba ku Ground Media UG ko Sunny Ground TV Uganda atugamba olunaku olwaleero tukuleetedde mawulire ga nnaku kitalo nnyo nyini ddala okubanga tukutuusaako amawulire ga Maama wa Gravity. Wano ewange Njebaleko. kale nawe gyebale. Mama gwazaala Gravity. Nze kennyini. Gwazaala Omutujju. Owulira nga bamuta Mutujju. Babimuyita byonna. Erinnya nerikusanyusa. Ate kati twalimanyiira. Kati gwe omuyita linnya ki nga muli wano awaka? Wabbuyu. Ye Wabuyani? Gilson. Ye Wamutuuma. Taata we yamutuuma. Gwe eri Omutujju tolimuyita. Ndimuyita nange nga bwe mulaba oluusi ndimuyita. Naye Omutujju tannakubuuzaako. Twatuuse wano. Nze ndabye yenna atunula bubi. Tatunudde bulungi nga bulijjo. Kulamusizza. Yazaalibwa ddi Gravity? 93. Mwana wakuliza. Wa 6. Gravity mpozi 93 oba ine emyaka 11. Maama Gravity avudde mu bulamu bw'ensi bangi muzze mmulaba ku mitimbagano ku bivulu bya Gravity ng'ajja ambalaga naye olunaku olwaleero mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala okubanga atuvuddeko olunaku olwaleero. Amawulire gano eno gasaanikidde omutimbagano oluvannyuma lw'okubanga abantu ab'enjawulo bavuddeyo bannabyabufuzi kw'ossa n'abantu ab'enjawulo bapulezidenti ab'enjawulo okubanga bakungubagira omuyimbi Gravity nga bamusaasira olw'okuvibwako maama we. Wabula amawulire gano Gravity gamusanze Kasese gye yabadde agenza okubanga apafominga wabula nga wetugerera olunaku olwaleero agenda bbanga akomawo. Okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga Harold Kayija nga ono munnabyabufuzi mu ggwanga Uganda agamba I have lost my stepmother who is also a mother to Gravity Omutujju. She was found dead in bed. Okusinziira ku Harold agamba nti maama wa Gravity kigambibwa okuba nti yafiiridde mu buliri. Okusinziira ye nga bw'atugamba mawulire ga nnaku nnyo nnyini ddala naye nga twagala okusaasira famire ab'eŋŋanda n'ab'emikwano bonna abakunyoleddwa okubanga tuviibwako maama wa Gravity. Mawulire tugenda bba tukuwa byonna ebisingawo okusinziira ku nteekateeka nga bwe ziri wabula okusinziira ku ge twakafuna galaga nti nno puroguramu y'okubanga okuziika wakuziikibwa Fort Portal era Gravity wanaaba nga atuuse mu Kampala atujja bbanga tweyongerayo kubanga tukutuusaako ebisingako wano wabula tugamba tova ku Ground Media UG ako Sunny Ground TV tugamba tugoberere ku kibanja kyaffe ekya www.groundmediaug.com osobole okubanga ate otufuna bulambalamba. Agange nze Edwin K naye nga kitalo nnyo nnyini ddala atusaasidde nnyo famire y'omukulu wa Buyo Gibson era nga munnange Mungu yagaba era yatwala wabula nga tesobola okugamba inna ilahi wa inna ilaihi rajiuna eri abaddiini endala tugamba may her soul rest in eternal peace. Wabula tugamba yongera subscribing gwa atanatwegattako osobole okubanga ofuna updates zonna ku nteekateeka zonna nga bwe zizze zigenda mu maaso. Okujjukizaako emabegakaawo ba TikTok ab'enjawulo oluvannyuma lwa Gravity okumaliriza ekivulu kye eky'omwaka guli ogwaggwa aba TikTok ab'enjawulo baavaayo okubanga bacriticizing Gravity Omutujju era nga bamulangira ebisongovu nga omu ku bo yavaayo n'avuma maama we ono ng'oyo yavuma maama we bamuyita mwana mulenzi Kakono yavaayo era yafuna ekibonerezo ekyali kimugwana okubanga avuma maama munne naye nga mawulire ga nnaku nnyo olunaku olwaleero okubanga tuviiriddwako maama wa Gravity. Eri art industry kyannaku nnyo kubanga omuyimbi aviibwako maama. Si kirungi kubanga omuntu yenna aviibwako maama naye nga kyetusobola okugamba tusaba omukama famire eno agigumye. Okusinziira ku nteekateeka zonna nga bwe zigenda mu ggwanga atugamba weekumire bwekumizi ku Ground Media UG ko Sunny Ground TV osobole okubanga ofuna all the updates n'enteekateeka zonna ezinaaba zigenze naye nga ge twakafuna galaga nti nno maama wakubanga aziikibwa Fort Portal olunaku tujja bba tukutereeza mu budde obutuufu naye nga go mawulire ga nnaku may her soul rest in peace. Beere bulungi, keep locked on Ground Media UG.